Waliwo omuyizi omu asomera ku University ya Harvard mu ggwanga erya America mu Uganda atutte gavumenti mu mbuga ng'ayagala kkooti erangirire nti ono abakungu ba gavumenti bakola kikyamu okuggala omukutu gwe ogwa Twitter. Seguya Hilary Innocent Taylor mu kiwandiiko kikyatutte mu kkooti ng'akiikiriddwa munnamateeka we Male Mabirizi alumiriza nti Pulezidenti Yoweri Museveni ssaako omwogezi wa gavumenti Ofono Opondo n'amyuka ssaabapoliisi wa Uganda Hassan Kasinje bakola kikyamu okuggala emikutu gye egya Twitter. Ofono Opondo ne Hassan Kasinje tebalina buyinza kumubulookinga ku Twitter yaabwe. Emabega kawo Seguya yagenda President wa Ghana yakyala mu Harvard University. Seguya n'asaba President wa Ghana atuyambe ajjeko mu Uganda bamwanyisemu ne Museveni kuba Museveni yaluddeko nyatalo yalina democracy. Kati okuva olwo Museveni n'Ofono Opondo ne Kasinje bandika okuwaana Seguya. Ekyavaamu Seguya ne bamubulookinga ne bamugana okuddamu okulaba Museveni ebintu bateeka ku Twitter n'Ofono Opondo ne Kasinje. Kati Seguya agamba nti Ofono Opondo, Museveni ne Kasinje bakozi ba gavumenti. Ebintu bibateeka ku Twitter bintu bya gavumenti tebayinza kumugaana ye nga Munnayuganda bintu ebyo kubikola ki kubya accessinga na kubyogerako kyayagala. Kigambibwa nti abakungu bano bamubulookinga ng'enjogera y'emikutu gino bwekozesebwa oluvannyuma lw'okutegeeza omukulembeze gw'eggwanga erya Ghana Nana Akufo-Addo nga bwe yali ayagala akyusibwe y'abaafuga Uganda mu kifo kya Pulezidenti Museveni. Kigambibwa nti bino byaliwo omukulu ono bwe yakyalira University ey'e Harvard era ng'eno ye yali entabiro y'ono okubulookingibwa ku mikutu egy'abakulu bano bonna. Wabula ono mu mpaaba ye agamba nti okusiba omukutu gwe ogwa Twitter kikosa eddembe lye erimuweebwa ssemateeka ery'okweyogerera ssaako n'okuwuliziganya nga munnamateeka we Male Mabirizi bw'annyonnyola. Opondo ne Kasinje bamwani blocking asobole okuba nga akola ki ng'aba accessinga kuba ye agamba nti egyo emikutu egya Twitter Museveni n'Ofono Opondo ne Kasinje kubadeko empapula za gavumenti emikolo gya gavumenti bye bagenda okukola mubadiramu bannansi. Kati ye nga munnansi omuntu oyinza mugaana kuwulira kintu ekyo ga nti eyo Twitter ninga Radio Uganda nti ekintu kya gavumenti kyonna bakiteeko okwo. Kati oyinza ga nti ku Radio Uganda tojja jjuwuliriza olw'okuba tokola ki tompagira. Kati bagala kkooti eberenge esazaamu ekiragira ate tuli bagumu kuba mu America kyaliwo mabega kaawo Trump naye yalinga ababulookinga. Kkooti ya America n'egamba nti akimenya amateeka era kati takyababulookinga. Kana ffe tebujja wano kkooti zaffe ziyimirirewo zigambe nti Museveni olimba, Kasinje olimba, Ofono Opondo olimba, temulina buyinza buggalira bannayuganda bweru. Ono agamba nti kati eddembe lye ery'okumanya n'okwogera ku nsonga ezikwata ku ggwanga erimuweebwa ssemateeka mu kiseera kino lituuliddwa era lirinnyiridwa era nga yagala kkooti eragire bano okuggula emikutu gye asobole okwetaba butereevu mu kubaganya emirowoozo okubeera ku mikutu gino egya social media.